District Kadwe Mitiana ne Mubende Isa Kizito yakuutidde abasiraamu abeetabye ku mukolo guno baleme kwekutula ku nganda zaabwe olw'enjawukana mu ddiini era n'abasaba bateeketeekere n'abaana baabwe engeri gye balina okuyungamu Oluganda. Oluganda lufugibwa ekisooka gabeera mazima. Ekyokubiri ekigatta Oluganda ate bambi kiba kyakumpi kusaaga. Ekigambo ekyokusatu ekifuga Oluganda n'omukwano kubeera kuyiiya. Ekigambo ekyokuna ekifuga Oluganda n'omukwano muntu kunoonya munne. Buli lw'obulwebina Oluganda teruliyo. Buli lw'obulwebina n'omukwano gwennyini tegukola tegubaawo. Sheikh Kizito ono era asomesezza abasomesa abasiraamu engeri gye balina okukuuma eŋŋanda n'emikwano mu bulamu bwabwe. Ye Director wa Sharia mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Rajab Kakoza akubirizza abasiraamu bulijjo okwebaza Katonda olw'ebyo by'abawadde kubanga okwebaza Allah tekyetaagisa kuba mugagga nnyo era n'asabira Sheikh Kasozi eyategese omukolo guno Mungu amwongere obuwangazi n'amagezi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu akuongere. Nga Mungu yaganja alikuongera ngubadde webazizza Mungu akuongere. Akuongere obuwangazi, akususe birwadde, akuongere mali, akuongere nezadde eddongoofu. Ate ye omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Habib Kabasa asabye abasiraamu okwetegekera era baaniriza omwezi gwa Ramadan n'abasaba bakole nnyo okusobola okweyolera empeera mu mwezi guno. Sheikh Kabasa yasabye abeetabye ku mukolo guno batwale Sheikh Kasozi ng'ekyokulabirako bakwane emikwano emirungi era n'asaba abazadde okukuza abaana baabwe mu mpisa ennungi. Abawarabu bagamba bw'oba oyagala okumanya empisa za gundi bweza gwayita naye. Simanyi Abaganda bagamba bweza gwayita naye. Gwayita naani? Kasozi abo bayita nabo era bawangaliddemu. Gwewangalira mu biduula, owangalira mu matatu, owangalira mu zaala, owangalira mu biiti. Ye Sheikh Mansour Kasozi yeebazizza Katonda olw'okumusobozesa okutegeka omukolo guno wamu n'abo abaagwetabyeko ssaako n'abo abaamuyambyeko okugutegeka. Nini jala kwa waggulu amaze kubategeeza nti ekigendererwa kyennyini kwebaza Mutonzi Jalla waala olw'ebirungi byankoledde ebingi mu bulamu bwange n'ampusa bwiziro bingi nnyo n'ampusa leero ng'andi nga bwefaanana alhamdulillahi rabbil alamin.